Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogerako eri bannamawulire olunaku olwaleero avuddeyo n'ayanjulira eri bannayuganda empapula za declaration forms ezirimu ebyava mu kulonda mu kalulu k'omukulembeze w'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January eziraga akalulu kano nti yakawuuta buva n'ebitundu 54 n'obutundutundu 19 ku buli 100 ate nga ye President Museveni yafuna ebitundu 38 ku buli 100. Tubanja obuwanguzi bwaffe kubanga twawangula. Tubalaze ti oluvannyuma lw'okufunako zi declaration forms entono endala nga baziwambye era ze China ne tukozesa ezo ez'amwambi abakama newankubadde zaalimu vulugu n'ebirumira bingi kiragibwa lunye okusinziira ku declaration forms ze tuyina wano nti akalulu ako twakawangulira ku bitundu 54 n'obutundutundu 19. Kyagulanyi asinzidde ku kitebe ekikulu ekya NUP Kamwokya era wano ayanjulidde bannamawulire obujulizi bwe yali atutte mu Kooti ensukkulumu kyagambye nti engeri omusango gye yaguggyayo ke kaseera ensonga zikwase bannayuganda. Obwenkanya okakasa ntegenda kuba bannayuganda bwenkanya twasazeewo tuggyeyo omusango era olunaku lwaleero basebo ne banyabo mu butongole njagala okuloopa omusango ogwo eri mwena bannayuganda era nga njagala obategeeza nti mmwe mulina obuyinza okuweeramola ku nsonga eno. Ono era agenze mu maaso n'asaba bannayuganda abamuteekamu obwesige ne bamulonda okuvaayo okubanja obuwanguzi bwabwe mu mirembe wabula ng'omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Kampala n'emiriraano Patrick Onyang ayogeddeko ne STV n'asaba aba NUP okugoberera emitendera egyateekebwawo mu mateeka ag'okwegugunga mu nkola eya Public Order Management Act. Oluvannyuma lwa byonna okwogerwa n'okukolebwa bannayuganda mwe mugenda okukola okusalawo okusembayo. Njagala okutwala omukisa guno okubakoowoola mwenna bannayuganda gye muli abali wano n'okwetooloola ensi yonna okusitukiramu mu ddembe nga temulina bwisi mwekalakaase mulage obutali bumativu. Kalakasa kwa mirembe waliwo emitendera eteekwa kuyita. Ekisooka ateekwa okututegeeza naku 3 nga okwekalakasa kwa mirembe terinaba kubeerawo. N'ekirala bateekwa okutuwa bagenda kubeera mu kifo ki nannyini kifo naye ateekwa kututegeeza olwa okukkiriza kubeera n'okwekalakasa mu kifo bweti ne bweti. Poliisi era erabudde abo bonna abasuubira okwekalakasa mu ngeri emenya amateeka. Singa tebagoberera akawaabiro ako amateeka ago eby'okututegeeza abo bajja kubeera bamenya amateeka, bajja kubeera banyigira mu bintu bimenya amateeka. Kati bale basaba bale baagala okuteekawo okwekalakasa mu mirembe batutegeeze naffe tukole ogwaffe ey'okubakkiriza oba okubagaana. Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera y'emu agambye nti ekiseera kituuse abantu abazze bawambibwa okuba nga bayimbulwa. Twagala okwekalakasa era bayita mwenna mwekalakase mu ddembe nga mubanja abantu baffe abazze bawambibwa nga bawambibwa mu zidrooni ne mu motoka endala ng'era kino kibadde kikolebwanga ku biragiro bya Mwami Museveni. Twagala amagye, poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe bikomyewo abantu baffe oba balamu oba bafu. Abamu ku babaka ba paalamenti abalonde aba NUP bategeezezza nti bulijjo balinda kuwulira kiva eri mukulembeze waabwe kye bazzaako era nga kati bakitegedde. Bulijjo tubaali tugamba bannayuganda nti twawangula naye nga tetunababuulira twawangulira ddala tutya. Olwali tufunye omukisa alizaati zonna ziteekeddwa ku mmeeza. Kye tubadde tulinda kiki kye tuzzaako ate nga president waffe yabadde alina otuduumira ng'akozesa evidence gy'alina ffe gye tutalina naye kati embeera eno ffe tugiri mabega waayo nga ba lawyers ate era tuliwo okugigayidinga ereme kugenda out of the law. Buli ekigenda okukolebwa kigenda kubeera within the law. Mu Novemba w'omwaka oguwedde bannayuganda beekumamu ogutaaka oluvannyuma lwa Kyagulanyi okukwatibwa era nga bangi bafuira mu kavuvuŋŋano ate abalala bakwatibwa abakuumaddembe. Sarah Nakandi, STV Select ey'enjawulo.